mulime emmwanyi mwe musirike. Mu kiseera kino ekiri ku mimwa ne mu matu gy'Abannayuganda, ly'ebbago ly'etteeka lya gavumenti okujjawo ebitongole byayo ebirabika ng'ebikola emirimu egifaanagana okubiza mu minisitule. Wabula Kalimanywera asinze kulabikira nnyo ku kiteeso ky'okujjawo ekitongole ekivunaanyizibwa ku mmwanyi ekya Uganda Coffee Development Authority ekikyayogeza abantu ebikankana. Obwakabaka bwa Buganda okuyita mu Katikkiro bwavaayo ne butegeeza nga bwe butawagira kiteeso kino. Waliwo abagamba nti bakireseewo tumale okulonda bakijjewo nga 2027 atuuse. Kijja kuba kya bulabe. Era gavumenti eno neeba ekozeemu ku nsobi ezisinga obunene. Kasookedde ejja mu buyinza. Bwerisalawo okwabulira abantu abasinga obungi balimi. Bw'ojjawo ekitongole ekibalabirira obaabulidde era ejja kuba nsobi nnene. Era ffe tulowooza nti ekitongole kya Ucda kyagala okwongera obuwagizi, ensimbi, ebikola babituuse ku bantu abaabulijjo abasookerwako mu byalo ebisookerwako eyo ewala ekiruhuura. Mu mbeera eno tuwayizaamu n'abamu ku balimi b'emmwanyi mu ggombolola y'Ekikyusa Nakaseke ku kiteeso kino. Ronald Musoka agamba nti ekitongole kya Ucda ekibayambye okubasomesa ku nnima y'emmwanyi okuviira ddala ku ndooka okutuuka mu makungula. Ucda ebadde ekoze bulungi. Lwaki? Nti ekyamazima ebadde ekola omulimu munene okujja okutusomesa ennima y'emmwanyi, ennoga n'ennyanika yaazo. Era bwe tutunuulira we twava emabega eri mu bbanga ery'emyaka okuva mu gumu okutuuka mu 5, tutunuulira nti olwaleero ebbeeyi y'emmwanyi tekka busi erinnya bulinyi. Kitegeeza Ucda eyina kyetukoledde nayo. Ono agamba nti singa ekitongole kino kitwalibwa mu minisitule emirimu gyakyo giyinza obutatuukirizibwa nga bwe kibadde nga kyetengeredde. Nze mbadde ngamba esigalewo kubanga bwe bagigatta mu kirala osanga ate tuyinza okufiirwa nga kiri ekirala kye bagitaddemu kiyina emirimu mingi. Wabula Muzeeyi Sulaiman tebaweeswa ne Timoseewo Semyano Musoke bo baawukanye naye nga bagamba nti ekitongole kya Ucda tekirina kye kibayambye, kale oba kijjibwawo bo tebali kye bafiirwa. Nze ku lwange ekirowoozo kye nnina ngamba nti okuva gavumenti yennyini lwe yakiteekawo ng'erowooza nti kijja kukola, naye kati weeraba nga tekisobodde kukola, kyalibadde kirungi ekigatte mu kitongole ekirala kyeraba nti kisobola okukola obulungi. Sirabawo buzibu bwonna kubanga omuntu owa bulijjo talina kyabadde afuna mu kitongole ekyo kubanga kibadde tekijja wansi butereevu ne kituuka eri abantu kubanga era abantu bangi tebakimanyi na kukimanya. Njagala okwekatayo pulezidenti ku kyayogedde nti okuvaawo kwakyo sikirina mbuzi kwana ddala esinga okutya kwe kusuula akatale k'emmwanyi. N'omukulu agamba akatale tekana kikakyukako naye bano emirimu gye balina okukola najjo tebagikola buki bulungi. Awo nenvaayo nga nzikaanyiza ne gavumenti. Wabula kye tutera balabira mu makungula. Ate n'amakungula oyinza okwesiŋŋaana nga nabo babanga abayisa ebyabo. Oli bw'anoga emmwanyi ente ate n'ayogera munne tuteese. Kitegedde. Tulabira mu makungula ne bagezaako okuyambako ku mutindo temunoga mmwanyi naye ebisigadde abantu tukola byaffe. Bino babitubuulidde mu nsisinkano n'eboofiisi okuva mu maka g'obwa pulezidenti mu nteekateeka ya Poverty Alleviation Department nga bakulembeddwamu agikulira Joan Kakwenzire abagenza okwogerako n'abafunye mu nteekateeka eno okumanya ebibasoomooza. Joan Kakwenzire musanyufu nti enteekateeka ya paadi ekyusizza embeera z'abantu ekikyusa n'asuubiza okwongera okubasakira. Ekyansanyusizza musaba byensobola kugira ki kubawa. Tewali kyemusabye kyesobola kugira ki kubawa kubanga budget bweri tukyaliwo buli periodically tutemera buli model village naye tubagamba mutubuulire kye mwagala. Haji Sulaiman Walusimbi akulira ebyempuliziganya mu paadi atubuulidde ekigendererwa ky'ensisinkano eno n'abantu abafunye mu nteekateeka eno yatandikibwawo Pulezidenti Museveni okuggya abantu mu bwavu. Ewamu ffenna ne tusala amagezi okulaba ng'obubbi bukendere. Ekisooka tukkiriziganyiza twekolemu akakiiko akalawuna ekyalo okulaba nti ebisolo tebiddamu kubbibwa. Ekyokubiri tusalawo tugende tufuneko meeting n'abasecurity abawaggulu balabe engeri gye bajja okuyambamu abatuuze. Mu nsisinkano eno abatuuze basabye baweebwe obukuumi mu kitundu kubanga ababbi babasumbuwa kiro na misana. Nze Andrew Sebbira mu disitulikiti y'e Nakaseke.